okyalaba okwanjula n'embaga era twamulonda nemugamba goba owandiika ebbaluwa ng'owandiikira abakulu naddala ng'oyita mu Ssenga Kayobya Kyami wabiri balungi nsiiti otyo ebbaluwa eyo etuuke mu beffumbe batukkiriza okugenda okukyala ne Ssenga akulaga abantu sinze Suraiti obwedda mmanyiye gwe badde mbangamba lwakufaanagana nnyo naye nze ndi bisaati omugagga y'oli ssuula nze kwolaba nninga mikono kyala obuliri naye gyegisembayo okwebika ebigere bitakuteya ne kusuuka bye bisooka okwesoboza kabaswi omutwe ogutakutte yadde ku blanketi gwe bawa ppiro taata taasanze Ssenga w'abaana omulungi ennyo Kayobya Kyami wabiri atumanyi nnyo mu nnyumba ano bw'anaatuuka agenda kwawulira omupangisa ku Land Road ensonga yompaabe nnyo bano lwakugaana kkubangalo Suraiti yagiwaaba bawulira soka oliddeko Ssenga wajja asobola okujja ku ggwagi nnyo abefumbe tukube engalo ez'amaanyi asaba ogenda ku Ssenga musajja Kabaka teweemenya tewazze mu lutalo genda oziwa omulimu ezamugula asirayo kutuula wetuulire basiramu bannaffe abooluganda assalaamu aleikum wamusirimuuna wamusirimaati mwena salaamu ababuuza akoze musiramu monna mwali waneeno mukube engalo n'akaluulu tusaalire Allah swala nabi takbira Ssenga abalungi essebo Ssenga tebaali bo baffe era Ssenga be bo Bassenga musooke mukwate omuzindaalo ogwo musooke mutwale salaamu nga mugitwalira omusajja akotta omuzindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugitwalire bali bonna eyawamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwata omuzindaalo gwennyini mwannyinaze ogulina tiimu yonna eweddeyo yabefumbe netball tiimu yabefumbe musajja wa Kabaka essebo naye ffe mu busiraamu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba olaba ng'ekibinja ky'abantu nga tekiriko omukulembeze Ibilisi ebekulembera bano balina kapiteeni waabwe nga naffe eno bwe tulina owaffe asamba mwenda ate n'ategula tulina Haaland wano kati gweleeta omuzindaalo oguteekaawo Haaland akukwate bannange emmere yakumalamu naawe kiwunzikira mu mmere era eyo gye kiggwera mutuufu mwanyinaze omulungi mwanyinaze tokyandiko kati amaaso gali wa Suraiti bannange kale njagala otwere ku ssalamu mbulize ku bantu abo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssenga gera mudingidi nzudde kipya ndigenda n'esawa yange omulembe ogutebikwa abavubuka n'essenga yennyini muvubuka nnyo mugone mu ngalo abamulabye kyekyo Ssenga twogera kuno nakuli bebana bagenyi baffe soko nzibire kati Tata wanji tunula wait mashallah balabika beppo kijja
gwe mumanyi okwolobya baba kakati musajja wa kabaka essebo olabira family nti eri organized ate yakolamu senga wala otuuka family senga abo amanyi sibalabangako ono buli kimu akimanya ate temwagudde bugutu bamanyi mwanyinaze kati twogera nze naawe omusajja yakutte omuzinda alayogedde ensonga ezi agambye nti Sulaiti yawandiika ebbaluwa n'agiwa ggwe ebbaluwa bagimuwa njiwulira nezo sente zo tusaane ziridde era mukulu tebaziwagwe kuba zirimu okuleekaana okutta eddoboozi okwambuka mwanyinaze ebisigadde tujja byongera enamayumba ensonga ziri bbiri nze nkuwa olukusa ogambye bw'otunatunula omumanyi ensonga ezisigadde zonna zaawa njagala ogende nti Sulaiti omutuuzeko wane dakiika 2 oluvannyuma kuola ekyokukola okulaba mupangisa gwe babanja omwezi agula amadirisa n'atumbula ufa neggunda otyo bw'alumya landiroodi we ate abapangisa senga kwata okimanyi ti omupangisa asimula akabalaza n'agamba ne munne nti togamba abaana bo ne bazannyira ewange hawa bawuwe fulira bbiri ekyatuleese kyekino wano tuli mu kidaala ensonga zonna za munju omwana omulenzi gwe mutuuze ngobulira ekiddako tebira tujja byogera jagwe bwekoze bangi baagala olunaku bwe lutyo lutuukako naye lukyaganye luli mu inshallah basi senga tegule mali ebanange Sulaiti aba yakuwa obugonvu olabale wano ogonderawo kakati musajja kabaka sebo ennono yawo n'abantu bagimanyi senga talina kyagenda kwogera ebintu byeri era kituufu kakati nkugwadde dakiika emu oyanize Sulaiti awo waali kati senga kyabakola atuleko n'olulenzi wano aluyingize mu kika ky'engule okujamba abange mukube ngaleese omugole
Ati wubira kubefumbe bonna abakuzaala ne bamaama bonna abali obuuyo ozo otegedde gye basinga okwagala webale pioneer kano ke kajuisi ka mango ke bayimbako wawawa naye kambuuze essebo juisi oyo aba yeesera aba atokota Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sulaiti Black Beauty omulabye walungi wa olabika bulungi okyalabika bulungi ojja kuba bulungi buli we tukutunuulira bukye tukuluzidde kikusaana bukala bwebwo bakudizayinize onyiridde okikubye. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Amazima omugi ebulala eyali omuddugavu kiyitibwa kyuka nabitewala ofaananyi omuwala akola mu nnyonyi omulungi waffe Rema alhamdulillah Allah wasiwa banaisilaita kutunye ntina wagala nnyo engalo ziriwa abantu batono abaagala bannaabwe nnyo tugenda kwagala tukwagazanya ekika kyaffe kyabuusu tweyanza tukomaawo labalabalabalabalobusu baani atokuba bidongo bifaananyi bijja kwenyeenya hajati ali ekyengulu yakivuddemu naddali mu kwenyenya okyalaba okwanjula n'embaga